Mbalamusiza ne bannakasambya abasindika mu palamenti abali mu ggalo mbasasira era mbakwasa Mukama Katonda akutujjemu n'obulwadde buno abutujjemu ssebo. Kakati nkunoonyezaako Honorable Kabanda kubanga ndi ku mulamwa wano ogwa Ebola EMubende naye nga sabbiiti eno etannaggwako waliwo ekigambo kye wayogedde ku mpewo mu programu ya Africa gye bayita ensi n'ebyayo ng'oyogera eri Prime Minister ebigambo ebyo ne bisiikuula emmeeme z'abakulembeze si bannamubende z'abakulembeze abamu EMubende era ekyavuddeko n'omuwandiisi w'ekibiina kya NRM Mubende Mwami Sheifu Magezi gwendi naye wano okwetonda gwe Honorable Kabanda bwe wasiwuusa empisa n'oyogera ku Prime Minister kakati bwe wasiwuusa empisa omuwandiisi w'ekibiina kyo n'avaayo neyetonda ku lulwo ne ku lw'abannakasambya ekyo kimu ekyokubiri ebyo bwe byawedde ngoberedde abakulembeze ababaka ba palamenti banno abava EMubende nga bakulumba okukamala obukamazi era jo nabalabyeko ku mikutu egy'enjawulo ne kati olwaleero ku makyamba alabeko ku mikutu egy'enjawulo nga sinajja kumpewo njagala kubuuza ebibuuzo bibiri okukulumba bankyogere ntya nti bw'oba owadde endowooza bw'ovaayo n'endowooza yo ng'omubaka wa palamenti oga nti no abantu ndowooza bandibadde basigazaako okulya abantu Prime Minister yandibadde takola bw'ati mu mateeka gammwe ge mubeeramu ago ogw'omusango okukuvunaana kuba kuvunaana mu musango kubanga omuntu bwe yeetonda kitegeeza waliwo omusango nono ayogedde ku mpewo nti gundi yakoze bubi waliwo omusango okwogera ku Prime Minister kive mu Uganda ekikulu oli negative nzanze nabimanyire ebyokubeera negative era ne President Museveni ate nali ngenda mujjukiza nno mukwano gwa Prime Minister nti President Museveni bwe yajja mu Uganda bwe yajja ku Point FM bwe yajja ku muzindaalo ekigambo kye kyasookera na nyina eddoboozi yagamba nzize okumalawo obulimba obulimba olowooza bwali ani yali abututte ewuwe kiba kitegeeza naye nga sionoonye budde mukama wange oba omaliriza ekintu nkibikudde kakati njagala otandikira okusookera ddala okyajjukira nga akatale k'emiyaga bakasiba ne basiba n'omubaka waayo ani yakasiba omugenzi si Geno Eri Tumuyine omugenzi bambi mukama amusaasire onalebose era onalebose kikubo yali agezaako okutaasa abewuwe Geno Tumuyine n'alagira bamukwata era ne bamukwata emirundi ebiri era nze nagenda mu kooti mukuba muyimirira waliko kubanga yali ku nsonga z'abantu ne Barnabas Tinkasiimire ne Patrick Nsamba mwe mwamweyimirira ffe twamweyimirira kubanga yali ku nsonga z'abaki ku nsonga z'abantu kakati njagala ngera olugero luno mu Lunyankole lwe nagerera jjo Mwami Matumbwe Abanyankole bagamba nti okundasho munonga konkanye koto mugira muzaana nzigondezaamu taatawo bagamba nti mwagale naye maama wo ate tumufuula muddu yagala kitaawo naye tofuula maama wo muddu okay kiba kitegeeza maama wo olina omwagala ennyo kakati ffe abakulembeze ffe bamaama baffe be balonzi bamaama bammwe be balonzi toyinza kubwagala nnyo be Kampala be wasanga Kampala kusinga bakusindikayo okay ontegedde nkutegedde toyinza kwagala nnyo be wasanga Kampala okusinga abakulonda abakusindikayo okay onfunye bulungi nkufunye ssebo Geno Eri Tumuyine Honorable Sekikubo yamujjukiza n'amugamba nti temumulaba wano okubeera genero naye ng'ali mu nsiko taata wange Saamu agalwa omugenzi ye yagula ettaka we baziika taata we
era ne kimunyiiza nnyo ekyo. Naye nga gaali mazima oba bwali bulimba? Gaali mazima naye olwokubanga mu western omuntu okugamba nti yaziika kitaawo nga tolina wooziika fino gye tuyita limbo gye baziika abatayinaako baabwe mazima oba bwali bulimba. neba ne Buganda erina ebigambo ebinyiiza okuziika omuntu atalinaako babi. Taata wabonalewo Ssekikubo ne batukyawa batuufu Samuel Kangave omugenzi ye yanoonya ettaka. Teyamuziika buziisi. Ye yanoonya ne we banaamuziika ng'abuliddwa oba muziika. Kati yali amujjukiza ng'amugamba nti nga tonnaba kunsasula bw'oti sooka ojjukire ekyo. Kitange kye yakolera wuwo. Nga tonnaba kulagira bamukwate bandeege bankube emiggo banteeke mu kaduukulu. Otandika okugamba nti ako teolaba Ssekikubo bwe tumulina. Sooka ojjukire taata wange, taata we yamukolera ki nga tetunava ffe kusika muguwa. Sooka okijjukire wakiri kyo kinsonyiire kye nali njogera ku redio. Nkutegedde nti gwe Saamu olyoka ogambe Prime Minister nti ate bano abalimira ebageza n'ekibalinga bakole batya. Nanga ntya babakube bannayuganda lwe bajja okuwulira. Kakati nze Kabanda abantu abansindika mu Parliament ng'amasasi gavuga ekasambya. Nti olina akantu koyogedde omuntu nga tonnaba kuggwangana naye mu bulagu. Jjukira kyeyakolera nga tonnaba kumpi nga tonnaba nti Magala ali biased, Magala goli negative. Yes. Naye redi eno yawo yakola kyenka babalooza nti ababaka b'NRM okugenda mu Parliament EMubende ebitundu ebirala ne bironda aba opposition kwali kunywa buugi. Bandibadde Ssekikubo bamwebazaako. N'olwekyo kyenjagala mwami Saifu n'abalala bonna abo Wahabu beyayise n'arekodinga. Kubanga Wahabu yabayisaawo we n'abarekodinga abo bonna abo. Wahabu yali wali bamumanyi abo nga tonnaba kugamba nti nowetondera Prime Minister. Sooka weetondere abo abeekasambye be bakuba emiggo nga tonneetondera Prime Minister. President ayogedde ku ssaawa 3 mu kisaawa 3 n'ekitundu. Ssaawa 3 n'ekitundu batandise okukuba abantu emiggo nga n'omukyala mu kirungi bamukubye essasi. Nti Honorable Kabanda ensonga gy'oyogerako y'abantu. Yes. Nga tonnaba kumunenya. Saamu balaba Magala mbuulira nti nze naddamu Prime Minister nga tonnamukubira. Nali naamwogeddeko. Namala kwogera naye. Wamala kwogera naye n'ayogera ebintu ate ebinakuwaza abantu nti abakyala bali abatunda akatogo ekasambya, Erusaalira, Nabingoola bamaze okubakwata n'emiwogo gyabwe bagitutte. Waliwo n'ekyakwasa abakyala ennaku. Waliwo abakyala waliwo ekibuuzo kye namubuuza oba ensi yakiwulira. Ekyo kyo teyakiddiramu ddala. Eky'omukyala abasirikale bwe baakwata ng'ali ku ppiki ng'abulidinga ng'ali lubuto lugenda kuvaamu wano ekasaana ku kisaawe ne bakuba owa boda ne bamuggyako n'eppiki ne bagawa omukazi tambula. Naye nali mubuuza Prime Minister nti weeteeke naawe oli mukyala muzadde weeteeke mu kiti ky'omukyala oyo obuto nga lugenda kuva omanyi kye bayita okuvaamu olubuto. Kubanga Madam Prime Minister nali mujjukiza nti bano abakyala abafumba akatogo abanoonya school fees w'abaana baabwe. Naawe walinako restaurant ekakumiro. Weeteeke mu kifaananyi ekyo ng'okyalina restaurant ekakumiro onoonye ekyokulya ky'abaana bo ne school fees w'abaana bo nga gavumenti emaze okulagira nti kaakati restaurant yo yonna bagiggale emmere bagitwale era naawe bakuyingize ne munda. So wali toyogera naye wali oga nti mweteekeko mu kifaananyi ekyo. Mu kifaananyi ekyo nagamba abantu beekasambya lwaki nsasulira nayikondo amazzi banywe ga bwerere balekerawo. Ne nayikondo ozikozese ku bwerere. Nti lumu nali nyina ndi muto nnyo maama wange nga waliwo ekyeya ky'amaanyi nnyo n'agenda okusena amazzi ku luzzi lw'omuntu ne basooka bamuyolesa ebitosi. Bamuyolesa ebitosi n'amaka ago gakyaliwo n'omuzeeyi akyaliwo saagala kumwogera linnya ne bamuyolesa ebitosi asobole okufuna amazzi gananfumbira emmere. Kakati neeteeka mu kifaananyi ekyo nti singa basaba 5,000 okukanika nayikondo n'okusenako amazzi bw'aba tazirina abaana be bagenda kulya abaana be amazzi banaagajjawa. Neeteeka mu kifaananyi ekyo nti naye akyeteekemu
So walito mulumba. Walito tolumba prime minister. Nze sisobola mulumba actually ye akanumba emirundi esatu ate gumunga yanumba nawe woli. Nga simuddangamu. Ku kanisa ekitonzi. Yeba nabo mu municipality abagamba nti no prime minister mulungi yabawagira mu kalulu. Yali tawagira tone. Of course yali tabawagira. Yali abawagira. Yali tawagira tone. Lwaki tetusooka kulumirirwa abantu ye bannange wali lwaki ono bamaanyi mugga obadde oleeta ki waliwo akayimba kagamba nze ndi mukatuliki nti twandibadde tutya singa kabanda teyajja twandibadde waffe kabanda we kati wali ne mama kiko kaleetedde nga nzibu yagala akayimba okaleetedde mu F9 oyagala kakyusa twandibadde wasinga Ebola teyajja twandibadde waffe Ebola yebale kati fe abakulembeze kati essaawa eno tutandise okuvaayo ennyo anse tulabe tewategeka wano toki wano okulaga bye tukoze abamu tebabulira mu meeza tebajja kakati akayimba kana ak'omwana ono gwe bayita izo nti okamanyi nti singa si mukama singa ebintu byange byonna vulugu edi ali wano yamanye nze manyiza sebatta singa Ebola singa ebintu byaffe abamu si vulugu nti ensika etuwulirire wano ketuwulire wano kati katweyabye wali olabyeko wamali bwagudde ku kibumba ensujju olaba kibwebwe nogamba omusajja ono ali bamuwe ennyama olabe bamuwe ennyama olabe ekinaavaamu alimire nga nemutuga n'olwekyo njagala abantu baffe tuleke okubadayivaatinga mubeere ku mulamwa gw'Ebola tubeere mukubakolera si ku mulamwa gw'Ebola mukubakolera nze obadde ondaba tweets zange zonna n'ebirala ne communication yonna yange nga ngamba nti chairman LC5 antegeezezza kitegeeza chairman abadde ku ground nga simala googera kintu ye of course bwe ng'omubaka oyinza obutama naye chairman abeera ku ground era piki era drones era nga bakutaani chairman nga nkubira nti kakati ate nga tukyayamba ababodaboda naye ate nange bannoonya kati nyamba naye bamunoonya ate kakatiri eddoboozi nze siri mukugamba nti nno oba prime minister yakoze nze ndi mukugamba tulumirirwe abantu baffe tulowooze ku mbeera gye bayitamu nakuwa kasooli saamu wamusimba gye wamusimba mwamisaifu yennyini namuwa amulisa owange amulisa ne chairman Sekamata leero teyazze naye namuwa Sekamate waali kakati baba tebamukkiriza kugenda kuvuga piki kugenda mu nnimiro oyo kukola kasooli oyo bano bali mu kwetonda ku lwa prime minister tagenda kufa ekwate tetulimira mu binaabiro byaffe mulimirawo mu ddiiro bali mu kwetonda singa prime minister tubeera tetumugaye nti kkiriza abantu piki zitambule kkiriza abagenda ku masomero bainvigireta waliwo invigireta gwe bakwata ekasambi awo namulaba katabi mukkiriza ebigezo bigende mu maaso ate kakati abasomesa mubakutte amalwaliro gaffe tegaliiko staff quarters ate abasomesa abalwadde mubaganye okulinnya pikipiki okuzivuga okugenda okujjanjaba abantu baffe ekyo kyokka kye nali nsaba nti weeteeke mu kifaananyi ky'abantu abalala prime minister alina konvoyi abaana ababe n'abazzukulu be babatwala mu ddwaliro mu konvoyi naye ate abantu ba bulijjo eggulo nze nasose n'okulira ekintu kino nze nadde sikimanyi omukyala erwegula yabadde agenda kuzaala kyamaani nantegeeza kawuki nti n'ensuwa eyatise oyo aba atuusizza obudde bwennyini bw'okuzaala nga buli piki buuza chairman Sekamate nga buli piki yonna gye bagamba egamba ntayi sijja gendayo bagambye buli we bakwatira ku piki bamukube wayambye otya kubanga mpulira agamba wakoze omulimu nakubidde PA wange ne mugamba kakati gwe tambula ng'oli ku ssimu tovaako akukwatako nga njogera naye nfa n'omuntu omukyala oyo tagenda kufa omuntu yenna n'akukwatako omukyala mukube mu maaso awo era sebo mukyala yazadde bakugamba honorable
omukyala yazadde akaana ka bulenzi saa 9 ogw'ekiro mukatume kabanda David mukama katonda yebale kakati ng'omuntu ng'oyo nga mwami Saifu avaayo yeetonda nti twagala okwetonda ffe bannakasambya olw'okunyiiza byayogeddwa omubaka waffe olw'okunyiiza prime minister waakiri omukyala we Lwegula yandifiiriddeyo naye nga prime minister tanyiize maama waakiri omukyala afa naye nga prime minister tebamunyiizizza ye njagala okumubuuza mwami Sambala Bamagala esabo ng'omalinyiza honorable ng'omwaka guggwako abalina prime minister nange atamulina ddamu bamulina nze simulina prime minister kuba yagamba ku radio nti Kabanda tajjanga mu ofiisi yange nze bannakasambya bansindika mu parliament era njagala okutegeeza mwami Saifu nti ne bw'oba oyagala district prime minister si yagikuwa teyiteeyo baali bagiwa Lugunda yali amanyi gye yayita ebyalo jjo Sekamate bye yafunye Kasambya kyagamba nti no prime minister yabireese local chair minister wa local government n'olwekyo njagala otuyite ffe ng'ababaka abalina prime minister n'abatamulina ababaka ambayebaka mbayise munnemesezza nze tuyimirirawo buli omu ayogere byakoze nti gwatalina prime minister n'alina prime minister tutunulire ebintu bye mukoze mu myaka ebiri tukoze era mu lockdown eno sebo maze okulangira okutandika n'olwokubiri ngenda gikozesa okukola enguudo zonna eziri mu Kasambya ezasigalira kuba kati obudde nninda n'obutindo zonna ogenda zikola zonna mu lockdown eno obudde nnina siri mu palamenti ebyuma bitambula teri abikwatako omusaala gwenfuna kubanga omuntu yenna agamba nti n'abantu tebatambuza birime abantu bodaboda teziddamu kutikka byakulya abo betugana okutika ebyokulya ate mwana wattu mwe tujja akasente ffe akatusasulwa nga ffe ababaka ba parliament akasaala n'olwekyo kiba kitegeeza nti baba tebawadde mu ssolo naffe tetugenda kufuna akasaala kano kenfuna ngenda kukozesa lockdown eno kubanga yagalagana bayinza ogyongerayo mu kugyongerayo okwo nze enguudo ngenda zikola zonna emmere yammwe wenaabalira nga maze ozikola webale nnyo abakulembeze twekwase lockdown tukole ne ku birala muleme kwekwasa birala ate ffe twabuuzanga abantu wano nti bagamba nti nno tone teyagikwatako ng'abamu babuuza nti yagenda mu palamenti ng'amanyi nti nno okugikwatako kuli baayo batekuuba eyo lwaki takoze ku birala kuba yali takitegeddeyo babiri baayo twagenda mu palamenti nga tumanyi nti Ebola alijja tukole ne ku birala mukolere ku bantu tukolere ku bantu ku birala ololabo wangisebo ennaku zino ku TikTok kuliko akasajja akegumbulidde obusimanyi ba edi bano simanyi bakagobya kali kuti kaseyi nnyo kali myaka nga 7 kalina obugambo naye akatu kakakyasembeyo okukola omuvubuka yakagambye nti otuddaawo omanyi okola biki kakati akazeyi ne kamuddamu akazeyi ne kamugamba okole ki omuvubuka n'akavuma kakazeyi tokubye nnyo kali kasajja kali ku TikTok okwo kanyumira kamugambye tokubye nnyo saba siibula wemba nkubye nnyo nja kusaba mwami Saifu yeetonde ku lwange kale nkulamusiza nalewo Kabanda mbalamusizza nnyo basiba ne bannyamu bannamubende abato n'abakulu erinnya Nakazibu Kurania omubaka omukyala akiikirira Mubende disitulikiti tegenda kubategeeza nti ekirwadde kino ekyatulumbye eky'Ebola kirwadde kikambwe ennyo kizibu kyakuwonya abantu naye nga weewaawo Mukama atuwayo omuzibu wawamu abawona balekerawo okukuŋŋaana abantu balekerawo okuwekoonakona kubannaabwe abantu balekerawo okukwata mu ngalo abantu balekerawo okukola emikolo kyonna gyonna egikuŋŋaanya abantu bwangu bwangu okumwakumako okubanga tekusaasaana zikatuwakulira amateeka omwataaza munne ngeri ey'enjawulo okulaba nti tulya bibala byamu bibira kubanga ebisolo oluusi ebibeera n'oluma ku bibala bwebityo nti naawe n'okirya ng'omuntu obulwadde obukufuna twekengera abantu abajja mu
olaba omuntu yenna alina obubonero obufaananako ng'obw'ekirwadde kino eky'Ebola buli omuntu oba nti alumizibwa omubiri, omuntu avaamu omusaayi mu butuli oba omubiri obw'enjawulo, omuntu akugambye nti awulira omusujja, aluma omutwe, ebintu ebifaananako nga bwe bityo bw'obyekengera mu bira, abasawo abakwatibwako naddala DHO ne surveillance officer bazi basoberako awo osobola okulaba nga tutasaaba kirabo kya muwendo gye tuli be tulina okukuuma n'okukuza n'okwegendereza okufaayo ku mwana wo n'abeera ne birth certificate kimuwa omukisa munene nnyo okufuna ebintu obuweereza obw'enjawulo oboolyawo obwandibadde obuzibu okufuna omuli okugemebwa okuweebwa ekifo ku ssomero okumanya emyaka gyabwe emituufu n'ebirala ebibakwatako tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde nga tuwandiisa abaana baffe tusobole okubafunira birth certificate okumanya ebisingawo kyalira woofiisi za direzi ku lyokumbi oba kuba ku nooti 8 nooti 2 nooti obubaka buno bukutuusibwako nnira essenyumya buli muntu yenna alina pikipiki lyerino Robert Bicycle Center bebukama okutuusiriza ebintu byonna ebikola ku pikipiki n'amagaali mu bungi ddala anti basoboza saako n'okutunda mulekyerejja ebintu byabwe byonna biri original songa ebbeeyi yakuteesa nseko museko kati jangu leero ku Robert Bicycle Center weefunira ezipeeya omuli wa Bagyeeyo Queen Yamaha Senke Honda n'ebika ebirala byonna anti basoboza n'elekyerejja weetaaga eggaali ekyenja mu bika ebyenjawulo kuba Japan ne China bazituusizza saako n'esipeeya waako yenna ate nga nammwe abasuubuzi babatuusiriza obukutiya mu saizi ez'enjawulo saako n'amatundubaali mu saizi zonna 40x40 30x40 24x30 n'esaizi endala nyingi nnyo togenda gye banaakubbira nakwawula jangu ku Robert Bicycle Center bakuza sipeeya ali original jjukira batuusidde bamakanika bakafulu abamanyi bakola basange EMubende ku First Lake nga wakayisa Prime Travels Hotel ku makanga wewe nyini oba obakubire ku 0787-957-952-756 Robert Bicycle Center, the class above sea level. tukomyewo webale nnyo balire ddala mpulirize eddakiika ziri musanvu ezibaluka esaawa musanvu webale nnyo balire ddala oli ku Point FM programu ensonga ne bannaffe mpesi myalima okusoma ku messages wano mangu ne bannaffe aba Shell betutambula nabo tuli wano mu kibuga ky'EMubende wetusinziira okuweereza mu studios ninamu chairman LC5 ne speaker wa district ye Kasanda n'abalala bangi wa message nyingi ekiri ku ddwaliro kati abasawo beedimye okujjanjaba abalwadde ensonga nti agamba ensonga nti baleese ssente za Ebola ne bawaaka abasawo abamu abalala tebannafuna kati akeedimo katandise naffe amalyo tugafunye otubaddewo mu Bulango nti akeedimo kagenda maaso akaidemo kagenda maaso wali mu ddwaliro EMubende amuto wange mwayi mukalazi munnange nkulamusizaako nnyo we bali kuweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwayi mukalazi abaddanga nti naye magalo ojubisa nze nasaka entuŋŋamu mbuuza naffe abalwadde batuleese tufiire ewaka abalwadde munnange anti tuli ku Ebola kati bwe bulwadde Ebola bwe bulwadde ye mukazi kuno kakati yaliko ye mukazi anti abasajja abamu amanyi bwafuna omukazi omulala n'awunga n'abanga mukyala wakati kyamufaako kati atuka ebisajja ebimbisiru kituka n'okuyita ate nikiyitamu erinnya lyoli ekigamba gundi ate nga kimuyitamu lyoli kati munnange Ebola yaliko okay, Robbi nawe yampeereza ndoza luli kumacha bani dobozi lyane lyabadde wansi okay Mr. Sam Kasambya aba boda tebavuga bitereke babakwata clarify more chili Kasanda oka okay ebyo chairman abizemu LC5 mu buulide
Abambi magala tukirize tuvuge ebitereke kubanga oyogera ne his excellence nze kavuma munna banze silimbaka wa parliament ambassador mamisha kanti amunkubira nga ambassador okay which is good kakati akantu kembadde mbanyumiza leka nkakuzanyira okawulira kasajja kano kali ku TikTok kegulidde erinnya kawulire Honorable David Kwoli okawulire kembadde gamba kasajja bakabuuza Muvubuka tobuuza zonda mwabuziza okugogo towevuga tokulya nnyo muvubuka tobuuza gwenda abuziza okuva obuto wevuga tokubye nnyo akasajja ako kanyumira tubiveeko abakala tubiveeko nonyeza kuona lebo Nsamba Wanji omufunira kuno yes okay ampuliriza wabala nyoba lidala njagala kwebaza nakugambye nti encha services encha zigenda kukyukamu tujja kuba ne abakristu kusawa wakati wesaa 11 ekitundu ne saa 12 ekitundu esaawa emu then abakusabye bajja okuddaka 12 ekitundu 10 mu kitundu pasa sewanyana kuva 10 mu kitundu bwe batone service ndala zonna zinagenda ziddako nenjagala kwebaza atugoberera webale nnyo balire ddala Daniyo ekikona manager Daniyo bale nnyo balire ddala okubanga naawe kuli mu mbeera eyo katunoonye wekitiibwa Nsamba ali South Africa okay kwali yes honorable Sebo sebo nkulamusizaawo oli Johannesburg awo oli Cape Town ndi Johannesburg and especially the Midrand okay tondese nnyo kale kakati njagala obuuze kubatuuliriza Sebo bwana mpaka neyanza nnyo neyanzenge Ero luno kyonkoze sikirabanga wangambye ku ssaawa 4 n'ekitundu Ebola wano nsonyi wansaasira Ebola akutta akati wano abantu mu studio balimu wanga 10 tugenda kuba ffenna kati n'entuula munange malagasaasira honorable nange obwedda nnyumirwa kubanga obwedda kwendi nga ndaba abateesa ab'enjawulo nga batambula nga boogera ensonga weebale nnyo bajjala njagala kutwala omukisa guno okubeebaza ennyo nyini ddala abasobodde okuva ne badeliberatinga naddala ku nsonga ezo eziruma abantu baffe mbalamusiza nnyo mwenna abakulu abali mu studio speaker wange ow'ekasanda waali nambika nsonga bulungi weebale nnyo weebalire ddala bwana Mpagala naye weebale nnyo weebalire ddala era njagala kusaba nga bwe tulowooza okuprotectinga abalala oze nnyo protectinga abakozi ba Point FM awo esebo kubanga katubwana kayiira baagaana abantu okutambula naye era ndabye avudde ematutu najjaawo era mwali mu studio ne Steven Ndagizimana baagaana abantu okutambula tukendeeze ku bulwadde mulabye ali awo naye ate nga nabo tebalina kyakukola kuba bakulembeze bateeka okutuusa eddoboozi lyabwe mu kaseera kano abakulembeze baba balina okulwana bwezizingizo kiba kitegeeza gwe agenda okukyaza abantu abakufaanana nga sipiika w'ekasanda baagaana abantu okutambula ali mu studio so kiba kitegeeza oli at risk nnyo nga okubeera nga abantu bwe batyo batuuse naye ate nga tosobola kubanenya kuba balina okukola ki okutuusa eddoboozi kubanga ebintu bino byonna bwe biba bigenda mu maaso abantu akubadde ebiseera ebisinga gavumenti y'abakulembeze batwala ng'ekitagasa naye abantu balina abakulembeze be balonda n'amanya nti ono bwe naaba nina obwetaavu bwe buti ne bwe buti y'anaaba antuusiza ebirowoozo byange so yensonga badde abakulembeze olwo mu mbeera yonna bafuba n'agamba nti kale kaŋŋende ndabe n'ayita ku misanvu kubanga kasawaaviire emadudu ku kagaali ke awo okutuuka awo okuba nga ayise ku misanvu miki mingi n'okunnyonnyolako kungi naye nga mu byonna nzikiriza kubanga omulamwa gwe waleese
kirabika Ebola gusinziza amaanyi naye ssebo guno gwendiko gwe mukulu era gwe gwenjagala ogendeko njagala gukwanjulira sijja kugendako ng'obwedda ndi mukuwuliriza birala nja kugendako bamaze okuddamuko ku bino ebitonotono kale ddamu ekisooka mu bisooka njagala otwala omukisa guno okukubiriza abatuuze baffe bonna aba disitulikits ebbiri Mubende ne Kasanda mwebale kuwuliriza abakulembeze kuba nga bwe neebaziza abakulembeze omulimu gwe bakoze chairman Ntambi ababaka ba paalamenti bakansala na buli omu omukulembeze waali n'abe Kasanda bonna buli otadde contribution ku bulwadde buno ssebo tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala kaakati mwe bakama baffe ababeereeyo nga bali ku radio mwekumidde ku Point FM abakulembeze bwe bavaayo bwe batyo ne bagamba nti agolo gye tuteebamu yeeno golo gye tuteebamu yakwewonya bulwadde manyi eyo mwina amakuba agappanya ge muyitamu era ne mugenda ne mutuuka mu butawuni obwo obw'omu byalo poliisi wetasobola kutuuka manyi waliwo ebintu bye mukola nga mugamba katubalageko nti tusobolera okusigala nga tuli mu bbaala tebatusobola kati njagala nange kugatta ddoboozi lyange ku ekyo mbasabe nti mutuyambe tubeetaaga muli balamu tubaagala muli balamu kubanga mulina abaana ab'okuweerera tubeetaaga muli balamu kubanga mulina abantu ab'okulabirira buli omu wooli tukwetaaga oli mulamu mujja kutusonyiwa naye kambeere nga seyifu neetonde kulwa nange njagala okwetonda olwa gavumenti embi gye tuyina ebakyayisa esebo oyagala nkiddemu nedda ssebo genda maaso njagala nange neetonde kulwa gavumenti embi gye tukola ki gye tuyina saamu lwaki omanyi njogera bwentyo esebo toyina osobola kulwanyisa bulwadde buno nga weefudde mulabe eri abantu kituufu gavumenti tosobola kulwanyisa bulwadde buno nga naawe oyofudde mulabe nga weefudde mulabe gye bali tosobola kwefuula mulabe gye bali bakulengere kubanga waliwo gwembuuzizza ku makya ga leero ng'anjogera naye tinaye ekifo w'oyogerera otuuseewo otya ndagamba nsooka n'empeereza mukyala wange ku luguudo n'amonitalinga nendaba oba webali bwe baba tebaliiwo nenzija piki ne tukwata ppanya netugenda ne tutuuka ne tugenda okutegeera kakati gavumenti gyeneekoma okwefuula omulabe eri abantu tebagenda okukoma okugana ambulensi ne boonozireeta bajja kusigala bagambe bebuulira ebiboozi nti ambulensi ezo zolaba zirimu Ebola nga bwe mbiwulira nti ambulensi zirimu Ebola naye njagala kwebaza kya sipiika Katumbaze nannyonnyola nti Kasanda waliyo 7 abalwadde ab'obulwadde obulala kati ezo ziyite ambulensi 8 naye ate ziri kwegamba waliwo 2 nze Ebola yekka nga singa bakukubira ne bakusanga wena symptoms z'Ebola baweereza ezo n'olwekyo abantu baffe gavumenti tugisaba ekyuse mu nkola twakayita mu COVID ebbanga si ddene nnyo tuteeka okuba nga mulina bye mwayiga mu COVID naye ne mukola ebintu nga bwe mwava mu barracks mu COVID ne mukola ebintu bye mwakola mu COVID era ne mukomawo oluvannyuma lw'omwaka mulambeera ng'ebintu bikola nkola y'emu musigadde temukyusizaamu mu nkola kye mwatuyisaamu mu COVID ate leero muzze mu biwaasi drone twali tumanyi zikwata bannuupu bokka kuba kyemwali mwategeeza bannayuganda nti awagira Kyagulanyi ezo drone gwe muzireetedde kaakati ziizo muzireese ne mu Ebola kati mumuleese n'abawagizi bamwe ab'Emubende nnyo ababawagire nnyo ababawagira ennyo nabo mwagala bateeka mu drone ze mwatandikawo okufulugunya abantu ba Kyagulanyi kakati twagala kubasaba nti gavumenti eyina okubeera nga ekola byekola naye ate n'okumanya nti waliyo abantu era nasabye sipiika Katumba nti bwe baba batudde ng'e Kasanda nja kusaba ne chairman Ntambi
muyise resolutions nga districts musabe abasirikale bano basomesebwe ku Ebola basomesebwe nabo olwabajja mu balakisi ne babakuba ku luguudo nga tebalina kye bayize ku nsonga za Ebola. Of course babajja mu balakisi butereevu mu bantu. Tebamanyi Ebola akwata atya, tebamanyi symptoms ki, tebalina kye bamanyi ku kyovolaba bagwira bugwizi bantu. Kyovolaba n'omuntu asibye ettooke ku piki bo bagamba ali mu kusaasaanya Ebola kubanga tebamanyi. Njagala kutegeeza ekalwana mu kawogo waliwo omukyala yazaalidde ku kkubo ekasanda omukyala yazaalidde ku kkubo era tumusirikale ali awo amugamba talina gy'alaga nga musirikale kati omusirikale yasomesebwa. Ku mulundi guno tugenda kubeera ne bakamwanda bangi. So kakati nsaba muyise resolutions nti bannange mu management y'Ebola twetaagayo emisomo gy'abasirikale baleme kukozesa Ebola ate kutta bantu mu nzita ndala. Abo abasirikale tebamanyi nti omukazi bw'aba azaala asobola okufa. Honorable waliwo omubaka munno omu gwe mutula mu parliament wa kitundu wa bitundu by'e Luwere yabadde abuuza nti naye mu kulwanyisa COVID tetwayigeera kulwanyisa birwadde bifaanana COVID. Uganda yo teyiga. Fete tuyiga kiki kyetwayiga kyetwaleeta okuva mu COVID olwaliro kyetuleese mu Ebola abannansi kubanga guno gubadde balinayo mukisa munene gwa gavumenti y'NRM kwetereeze kwegamba abantu baddemu bagirabemu ak'obuntu naye era kabulidde ddala obusaasirira abasajja nga bakabanda bantambi abo abasigala nga boogerera egavumenti eyo obasaasira basajja battu kubanga obasaasira kubanga ne bwe bagezaako nga balina essuubi balowooza enkya binaakyuka erikikola erikikyuka kankuwa amawulire onalo wiiki eno yonayona kyamanero C5 mwami Ntambi abadde mu mbirigo n'ababyakwerinda abadde mu mbirigo n'abitongole byonna ng'abantu babonyaabonyezebwa okutisa lwe nazze ku mpewo kwennamusanze ne mugamba mwami Ntambi kakkana eyo gavumenti gye wakkiriza okuweererezaamu yabavanduze ekisooka yabayeekera nabo bakyeyogerako nti bo bayeekera enkola y'ekiyeekera bwetyo bwebeera. Erorera Kayira bw'ayogedde era njagala kukkiriziganya naye naye tubagamba tuli mwalwana mu kinaana obuyeekera bwali mu kinaana emyaka 35 singa mwayize bwe bakwata bannayuganda olwo bwe mwali badde mutujejemberako wano njogedde bubi ndowoozaawo bwe mwali badde mutugamba nti mutabani wammwe manya muhoozi naye mumuteekateeka singa waliwo ebintu ebikyuse kwegamba oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo naye oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna era nze neewuunyeza nnyo oyo omukazi prime minister oyo mpuliddeawo omuwaana mbw akoze binene ne bwe namuwulira ng'ayogera nga mumukyazizza ng'era ali mu kitunambuka bye manya mujjukira nabbanja kaashi bantu bame oli akaatugambe nti omubaka wa parliament oyo yanyizizza nnyo ne kabanda yayogedde bitono omubaka wa parliament alina kugenda mu ofiisi ye leka kuwagawaga honalebo bubaka Who are you? Okusuubira nti omubaka wa parliament must go to your office g'okola ebintu by'olina okukola ofie honalebo olimo gwayo gwakukyaza olyoka otugambe nti omubaka alina okuva twaza atugamba ebigambo ebyo abeekasanda era ndowooza yali ku mpewo awo wamuwulira agamba abo ababaka manya ndabyeko ono yekka ndabye Bukenya yekka yagamba kabanda talabikira ddala akolayo ki mu ofiisi ye honorable ola kino nakiri honorable anti office ya mwempulidde mugiraawo office ya prime minister office ya prime minister yeetaagibwa nnyo honorable etya okuwa obuyambi munnanga abantu abali ku muggalo nolwekyo tulina
office ya prime minister ekola enfuga si ya dictatorship. Oyo alina kyasobola osalawo kyonna nti kino kikolebwe. Olaba byalemye byonna byagaanyi. Asobola kusalawo ki atugambe nti asobola osalawo kino. Era naye bw'ogenda ye wakugamba kaninde president ajja kaninde president. This is a dictatorship. Olowooza ababaka tebamanyi nti mu office yo oli powerless. Nti ne bwemba nina kye neetaaga mu office ya prime minister leero nsobola okifuna gwe nabbanja nga sikulabye. Okitegeera kakati inze saagala kuwulikika nga muntu ali mu kuyombesa nabbanja naye muwulidde ebbanga ddene era ne lwe yajja ekasanda yagamba manya mwoyo nsamba manya ababaka bammwe sibalaba manya biki kakati oyo prime minister ye ali out of place n'ebigenda maaso tabikola alinde president lwali mutuma emigugu agitwale gyagikola ki gyagitwala abaka ba parliament bamanyi gye bajja be bakolera abaki abantu baabwe babimanyi era kabanda nkakasa ekyokukola akikola ki akimanyi ensonga lwaki tasiiba mu ofisi ye bw'aba alinda ababaka abagenda okugenda mu ofisi ye manya bamunoonyaako eno gavumenti tumanyi bwekola era byetujja tumanyi bwe tubikola ki mumanje mubijja ekyo nga nkimaze njagala abawuliriza kati olutalo lwe tugenda okuddako abapoliisi abo bwe baleeta ssente Mr. Ntambi ne Speaker bwe baleeta ssente eza emergency zino ekintu kino nagenze nenkyekenneenya abapoliisi tebabeerako ku budget tebabaako ku budget kati ne babalekera option emu yakunyaga bantu kunyagulula bantu gavumenti kati eba deployinga nga tebawadde mmere nzijukira mu covid ekasanda omusirikale yampita nangamba honorable nkuyise wano njagalo nyambo ompe ensawo y'ebijanjaalo naye bw'oba ogenda kundaalaasi ensawo y'ebijanjaalo togimpa gimpe nemugamba ensawo y'ebijanjaalo ngenda gikuwa nansaba nangamba honorable tobaako gwokola ki gogamba naye nga yandaga ebijanjaalo bye baleese saamu balaba magala bye baleese omuwa bwe baleese okuliisa abasirikale be ye nga komanda nga bivundu kakati abantu bano ekyebuuzibwa ku disitulikiti ani aboogererayo yabange mu paalamenti ani aboogererayo kubanga nebuuzizza nsigala nebuuza lwaki abantu bano babba abantu baffe nga baba deployinze aboogera wali akakiiko ka defense and internal affairs ate akakiiko katuula ddi bateekawo abasirikale abo abasirikale teboogera abo teboogera manya bakiika mu paalamenti they say nothing bajja bayita ba listening post so kati nja kusaba kanso zaffe ku disitulikiti bano abakulu sente ze baleese mubabuuze ez'abasirikale ziriwa ensonga ebabuuzisa nsonga eri emu abantu baffe bali mu kubbibwa abasirikale be bamu be badiployinze n'akubbako emitwalo 5 n'akubbako emitwalo bwegiti n'akubbako emitwalo bwegiti kubanga paalamenti eri mu recess bwe tunaaba tuvudde mu recess tulabula ensonga ezo tujja zikola kizisitresingako mu paalamenti naye zitandikire ne ku kanso kati abasirikale abo tumanye bali facilitated batya bafunye ekyokulya naye omusirikale eyasuzza enjala nga bali ku order mu jeshi tasobola butatulugunya muntu gw'omusindiseeko ku makya ensonga eyo nsaba tugitwale nga nayo nsonga ki nkulu nga nsonga nkulu nnyo era speaker akuwuliriza ne chairman akuwuliriza ensonga gy'oliko obwekitiibwa nkulu esebo kubanga waliwo emmotoka zaabwe bambi be nasanze sijja zoogera bika kubanga bayinza okubakwata ate nabo beeyiya bweyiya nga bambi bali mu kama mafuta nenga nti abantu bano batuufu kubanga kireka bali bubi nga bazikama babadde eyo ewaffe ku kyalo kyewaffe eyo gye nabalabye bakola ebintu bingi ng'omusirikale n'alaba omukyala ng'afumba n'agamba kamutwale entyagi emmere tugitwale gye tuba tukola ki gye tuba tulya
naye nga ddala lwaki ogenda okuwulira budget supplementary egenda okufuluma olw'Ebola tujja kubeera mu trillions mu billions nga 10 nga parliament mujja kulaba ministries budget zegenda okukola ki okuleeta ogenda kulaba baleese ssente nyingi nnyo naye ku ssente ezo ennyingi temusobola kulabirirako basirikale nabo ne bamanya nti tubadde ku deployment tubadde tulwanyisa Ebola tuvudde naye tufunyeeyo ke tufunyeeyo. Njagala ombawulese bomalirize abakulembeze bagitwale nga ki bagitwale nga nkulu yeta kumaliriza ensonga eno ey'Ebola nga nkoola abantu ba Uganda North benkulembera benkulembera mbegayiridde nze Patrick Nsamba mujjukire tuli mu lutalo lwa kununula Uganda abantu abali mu kununula ensi tebeefaako nnyo okubeera abalamu babeefaako Uganda ejja kununulwa nga gwe wafa dda n'olwekyo ebintu by'okubeera mu butawuni obwo bwe mwekwekamu ebbali poliisi weetatuuka nsaba mu bubeeko mujja kulwalira bwereere Ebola muzibu tawona bwakubaka kubanga Ebola atta omwana omuto atta omukulu atta omukadde atta buli muntu ate bino bye twewuddisa mbu Ebola taliiwo tekajja kukuba ndulu nti nzuuno nzija tajja kukuba ndulu nti bannange mweteeketeeke nzuuno nkola ki nzija bwebanga alaati weeri njagala mumanye ne bwe banaagamba nti ennaku zifuusa 42 era nsaba mugumiriye mu nsonga eno tulwanyise eki obulwadde okulwanyisa Ebola mwekuume nnyo nga bwe mwekuuma Ebola mwekuuma abasirikale kubanga abasirikale tebali facilitated abasirikale wanakwatirako wonna ajja kubba oba misana oba ddi oba kiro so mwekuuma ebintu bibiri mwekuuma Ebola ate nsaba mwekuume neki n'abasirikale mumanye mwejje mu mbeera kati ogenda kukulaba mupiira amanya agenda kukola kyebyo webasobola obbagwirako akubbeko emitwalo gy'esatu ena lwaki agitwala mu mbeera eno nga tona kyogenda kulipisa baana tebasaasira bolo babulira ebyo tebajja kubasaasira kubanga neyabadiployinze tabasaasira so mu mbeera eyo ekyo gwe mulaga gwe njagala okukola ki okukozesa kati njagala webale nnyo sobo sibula njagala kubaliriza n'ensonga gye waŋŋambyeko ey'omulamu ago ssebo ensonga eyo ngireke ŋŋenda kufuna kuba mbadde bw'oyogedde wano nenfuna ekirowoozo eky'amaanyi bwe tuva gwe maliriza na kino kasita tugenda mu maaso ne programu nja kubuulira kyensazeewo ku nsonga eyo ku mulamu ogwo gwa gunsooka oguviireko ddala maliriza n'eky'Ebola kale kanguveeko ŋŋamba abantu nti bannange bw'olwala obulwadde bwonna essaawa eno nga tuli bulungi nsaba mukube amasimu mukubire aba VHT mukubire abakulembeze bammwe ove mu kyalo ova mugamba nti genda ku musawo Muganda oba mu ngeri yonna ove mu kyalo bakebere kakati jjanjaba obulwadde bw'okoze chairman alina kyakubuuza sooka okibulize mu dakiika emu Honorable neyanziza nkuwulidde bulungi ono Ntambi Honorable ku nsonga ya budget ensonga ya budget zino ze tugenda okuyisa twasubmitinga budget nze district yange yali ekoze proposed budget ya $1 billion ne million 4 naye sofa balese $5.5 million naye sente zino ministry yazirese ng'emaze okuzirambika bye zigenda okukola ewaffe just kufuna formality kubanga buli omu baaziraze kye zigenda okukola mu sente zino ewange security eriko $7.9 naye office ya chairman eriko $17,000 mpaka nga Ebola ewedde $10,000 kibonge kya nini kanso yange y'abantu 38 gye basuubira okujja okutuula nga Ebola ewedde ziba mala eriko $10,000
zokka naye jukira chairman tasasulwa ku sente za council kubanga iza abeera exofiso mu council so tukyasobeddwa ffe twagiisa kyenjagala okutegeeza nti sente zibaayo ne mu covid nali wano naye bwe zituuka mu security n'omala okuziyisa ziriibwa abakulu abawansi tebabawa ate abakulu teboogera kugamba nti sente zijja oda ni moja wa wansi taddamu kale maliriza n'ekyo honali musamba sepa sentebe kozesa obuyinza bwo nga sentebe bwe munaatuuza kansa eyo muyite abantu ba Ministry of Health mubategeeze nga nammwe bwe baatudde eri ne bateesa nammwe nga kanso yammwe sirabba sitampu nammwe kanso yammwe etuule eteeseze sente ezo kijja kulabika nnyo nga muzikutte ne muzeewa nga bakansala naye walina okubeerawo omutemwa ogwa sensitization ogulina okukolebwa baki bakansala ensonga ze mulowooza nti tebaaziwadde nnyo mulaka nsaba muziwa omulaka mmwe nga mmwe akanso kubanga njagala kutegeeza sente tebasobola kusaba biliyoni 2 zokka abo mbamanyi ojja kwesanga bali mu biliyoni 7 kati wano musigale mubateeke ku pressure nti eno line teri era gwampatanya kwekyo linda lwe banaleeta supplementary budget mu palamenti olabe oba banaleeta ene budget eri wansi wa biliyoni 6 so kiba kitegeeza sente weeziri eriyo abantu abalina omugaso kuki wansi omugaso ogwo mmwe mulina okugulaga kansa etuule mu deliberating objectively mwe fuddeko era nazo muziwe budget line bw'aba tayagala kye muteeseza agenda aziyisize ku ministry ndaba naye ayinayo gundi mukama abawo omukisa amina webale nnyo webalire ddala mpuliriza oyo abadde omubaka mu parliament akiikirira abantu ba Kasanda North okitiibwa Patrick Nsambo Shabe ali Johannesburg South Africa gye tusinzidde okumufuna tuli wano mu kibuga ky'EMubende tusinzira okuweereza eddakiika zino zigendedde ziri 23 z'okusaawa 7 olinange Saamu bala amagala akinanjo kyanchumize seguya balinzika naye nga mbwentyo bwenkubulidde njagala kutegeeza nti nno mwenna abatugoberedde mwebale njagala kukoona ku bantu babiri njagala mwami Ndizi wali ekyabataaji mwami Ndizi mumanyi ataviira ddala ku programu eno kutumiddeko nnyo na Robert ku namba emu naawe tukutumiddeko nnyo bwebali kubanga otugoberera bulungi ndowooza njagala mpeeyo koleke wano nyina message okay na Saamu kyembuuzaamu poliisi bwekwata ku piki ng'eriko omulwadde ye temukwata Saamu tufa okay Eric okay naye bw'abaawo ko omulwadde naye bumukwata okay okay ono master plan prunali mu Lukinga Kasambya kwendi wano ku Noah's Junior School okaba Noah's Junior School tubatumiddeko nnyo kale mwebale nnyo abatugoberera naye nga njagala ku mazinga wali ku mukirungi mazinga tukutumiddeko nnyo magalanze Aruna naise ku WhatsApp magalanze Aruna Erwenzo ndabira speaker wadde Katumba Mugerwa ne bake kulwana ku boda abadde baza tubadde tufa Aruna Erwenzo bwatu bagambe ona amulala agambe nti manager tusiima empeereza wano ku NAF Media Uganda bali wanyintoza bamukirungi
Naf Media Uganda bwe itaano n'agamba ntino kojja webale kuweereza wamu ne ba panelist bonna nsaba oneebalizeeko chairman Ntambi olw'okubanga akyali ddoboozi ly'abanyigirizibwa Ebola wali ng'obulwadde naye awuliriza akimanye nti amaziga gente lisanyu lya malembo ebizimbe byayimirira nga COVID-19 akakanye mzee Chiddu mwagala nnyo okay mzee ono mutabani wange abadde Morris ali wali Dubai tali Dubai ono Morris ali Dubai ono agambye ntino magala we bali kuweereza eddoboozi lya Moses liri wansi Moses abadde ayogerako libadde wansi okay nagambye nti Omubaka Kasambya asazeewo okukozesa omuggalo guno okuddamu okukola enguudo bwato waliwo asinze nti bono yebaza nti Omubaka Kasambya okusala okukozesa omuggalo guno okola enguudo ze Kasambya balenye balire ddala ono yenayo kyabadde agamba kyabadde ategezaako okugamba Omubaka we Kasambya ono agambye nti no message nyingi naye ate twagala kulyaza amaanyi abantu kakati wano ku Facebook waliko abatugobera ku Facebook abakulembeze b'EMubende byabasobedde kubanga tebalina we bafuniramu but wagambye onagambe some thanks for the program but Mr. Commander should not go ahead to use abusive language because he's one of my role and you too what bwawandisi Roro modo chadaba ageza kukwandika teacher Gwana Jeffrey Madugomba okay nagambye nti ono kato Justin agambye kwebali ono nagamba nti Bukenya Swaibu emitete mawogola na atugoberera bulungi ku matete ndoza badawandika matete mawogola Waswa Yusuf ebukakata naye kwali atugobera bulungi Waswa Yusuf tukutumidde nnyo magala onagambe Morgan Payet but agambe nti tell David Kabanda we love him but NRM doesn't like people who sink with their head yebale nange mbisomye oluwuli dolo oluzungu zende kalulina kakati Prince Brian onagambe nti Kabanda ye waffe Prince Brian alidawa tayogedde gyali Kebirungi Priscilla agambe nti wamma Honorable Kabanda David bakubise bikolwa feno tusiima byokola abo bali ku WhatsApp bali ku Facebook batugoberera mwebale nyo bali ddala katika nkolemu bweti katono mbabulire omulamu gw'okubiri kinguyimiriza bani bengendo okuwa ku Saturday ja nzije wano tusibule katika obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti tuyagala bwagazi kwogera naye kati ku MTN ofuna eddakiika nyingi ku ssente entono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna nyiga star emu not star 2 okugula banda endala eza ssente entono eno promotion ya kiseera buseera MTN Uganda erimu ebizibu ekitongole ki Uganda Communications Commission. Abeka mubadde mukimanyi nti ensi yonna yesunze World Cup ojjukira bulungi nti France be badefending champion munnange bakokrosia golo nyaku 2 omupiira guno gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 Julayi 2018 gwali ku kisaawe ekimanyiddwa nga Luziniki Stadium nga kisangibwa mu ggwanga lya Russia era nga Russia ye yali etegese World Cup ku luno Russia yegobeddwa mu kikopo kino lwakuwakula lutalo ku Ukraine era nga bwetwogerera bino World Cup y'omulundi guno egenda kuggulwawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Novemba sawe mweyeka wongezi era nga bategese eggwanga lya Qatar yegenda okuggulawo ne Ecuador omupiira guno gwakubeera mu Albert Stadium
ekibinja kino nno mwe mulina Senegal ko ne Netherlands bannange World Cup egenda kunyuma anti yakutambulira ddala paka nga 18 Desemba timu 32 ze zigenda okutunka zino nga ziri bibinja 8 birambirira era nga buli kibinja kirimu tiimu nnyanya abaye emipiira nkaka mwena mirambirira gye gigenda okugungwa mu World Cup yonna ebya World Cup tebiggwa malojja abasambi ab'amaanyi bonna bakulabikira mu World Cup nga n'Abafirika mwebali Senegal, Tunisia, Morocco, Cameroon ko ne Ghana ze zaakiikiridde Afirika. White FM yeteeseteese bulungi nnyo okutuusaako emipiira gya World Cup gyonna anti tuva ku mukutu World Cup egenda kunyumira n'abakugu mu kugiweereza wano ku White FM wokka World Cup. Sibula zi stress z'okusimba layini empanvu ez'okubuza ebiwandiiko n'ez'akalipagano k'ebidduka nyumirwa enkola ennyangu ey'okusasula ebisale by'omwana we eby'essomero ng'okozesa essimu yo nyiga *165 *8# osasule ebisale by'essomero butereevu ng'okozesa akawunti yo eya MTN Momo oba osasulire ewa agenti wa MTN Momo. Sasula ebisale by'essomero n'enkola ennyangu eya MTN School Pay. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. When the pain puts you up, get on with head on. Mukwano jangu tunyuka mu fitna Nedda mukwano sawulira bulungi buli muntu okunywa ninga alina akomera ennyondo mu mutwe lwaka tukwesa dawa ya kisasa dawa ya kisasa talina kyoluna hedon ate nga lyesekeka mireka bbiri zokka esangibwa mu langi emmyufu n'enjeru obubi obugobye. Weesige Haydon dawa ya kisasa omutwe ogukuluma amaanyi agakujiijira n'ennakanyama. Gula eddagala ettufu erya Haydon kuva mu zifamasi n'amaduuka agatunda eddagala era nga liriko lama ya Haydon. Buli lw'owulira obulumi bwonna kozesa Haydon. Obutakubira ku munno ssimu ensonga erina kuba nti tuyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *165*2 okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erimu obuzibu ekitongole ki Uganda Communications Commission. Kuba General Hardware ye hardware yokka mu Bende tewalifudde ng'okuzeeyo ekyokuzimbisa anti batunda ebizimbisibwa ebiri original ebikoleddwa mu steel ate mu tekinologiya ow'emulembe. Batunda seminti, emitayimbwa, langi mu kkala zonna ate ng'ali mu original, amabaati, obutimba obw'engalama n'obwa buli ngeri, enkumbi, amajambiya, wheelbarrows, ebitiiyo. Leka kugula misumaali giringa toothpick. Weyune kuba General Hardware bakuwa emisumaali mu original, balina ennyondo ne buli kyakuzimbisa kye wali olowoozezzaako. Kuba General Hardware basangibwa mu Bende mu tawuni emabega wa paaka ya takisi opposite ne paaka ya motoka ennene. Okumanya ebisingawo kuba ku 0772 53 56 ne 0700 715 05. Kuba General Hardware, with us you can. Really? If you cannot call your friend, it must be because you don't like talking to them. That's because on MTN, you can now call all networks for as little as 700 shillings for 10 minutes. Dial *160*1# to get more cheap voice bundles. This is a promotional offer. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. alamusizzaako mwenna bannabyamizannyo kasipidi ka Premier League mu kalabe ennaku zino. Bannange obadde okimanyi nti Arsenal mu mipiira 10 talina muddulo yonna baagikubamu gumu gwokka era nga Man U yegikuba ate tatatwala ekikopo kya sizoni eno. Man City nno naye ebadde egenda sipiidi. Liverpool teyagitadde mu kasitoopa. Obadde okimanyi nti ne Spurs eremeddeko kati beekanya obubonero ne Man City byomwe 23 yerwaki nandagana ebyo. Ne wiikendi eno waliyo emipiira gya Premier League. Man City yakujaza Brighton kwa saa 11 kawungeezi. Oba guno gunaggwa gutya Manchester United ekyalira Chelsea
ABC gwalwa mukagasa mu n'ekitundu Genesis eri mu kyakuna ani mu kyakutaano yo Arsenal ya Mikel Arteta yakukyalira Southampton ogwo gwa kusomesebwa ku myezi ekawungeezi emipiira gya Premier League gyonna kijja kuweerezebwa bulambalamba wano ku Point FM Radio n'abakugu mu kugiweereza nga gikutuusibwako amasundiro g'amafuta aga LK Filling Stations. Munnakasambya obadde onoonya ogenda okugira ebyogosa mulamu obwa bulijjo kati kankuzigirire kitabo wa Trading Stores abantu gwe bamanyi nga Nsenga Richard Ssaalongo atunda ebintu byonna ebikozesebwa ng'omunnyo sukaali obuwunga sabbuuni ebya pulasitiika byonna ebintu bya bidiko byonna amasepiki omukombooti ne energy drinks mu buli kika basuubuza wamu n'okutunda mukamukamu bagula ne pikipiki enkadde wamu n'okuzitunda so nga bagaba ne bodaboda bbanja ku magoba matono ddala bagula n'okutunda ebibanja poloti so nga bawola ne ssente ku magoba matono ddala balina n'embawo ze batunda awo okulira n'ewanjeko ku kuulaasi balina ennyumba ez'okupangisa ne saluuni y'abakyala ey'omulembe ddala abeetaase basangibwa Kasambya Katwe oluguudo olugenda mu Inaayina opposite n'ekiyumba ky'ababodaboda oba bakubire 083 Neba ne mama mukalazi. Wanti mama Ben. Baneze empisa mu lusukulu omuddo gwonna gukalabukazi ne baneze bwenfuira omuddo nguze eddagala nkoye kuba gwa guti mukabuji musaba gwo kikola otya. Omulimi w'amaka tetrakyaferebwa. Bannaffe batukole bukozi Farmers Shop bakoletedde eddagala ettuufu mu budde obutuufu gw'omulimi. Balina eddagala erifuuyira omuddo gwonna Weedmaster, Weedex, Muddoset, Ina, 240 n'eddagala lingi nnyo. Balina ebijumiso ebirungi ebikola obulungi mu nnimiro yo. Balina ebika by'ensigo ez'omulembe z'osimba ne zitafiira mu ttaka. Olukosa ezifuuyira enkumbi ebiso saako n'ebintu ebirala bingi nnyo bano basange kwa Biibino nga batunudde mu bannaffe bazako wano mu kibuga eky'Emubende okumanya ebisingawo ku 0752836 oba 07554 ne 07788 be bannaffe abatukole bukozi Farmers Shop. Muzadde kuchanga musubiza bana bava uniform mulwadde mugenza okuziretanga n'ebigambo tebirabika kati abaana tubatwala wanga mujje obusibu muzadde ebintu tubikolera wala laba lwakije wagenda ku vision printers genda kati ku vision printers Mubende baleese ekyuma heavy duty embroidery machine kiwandika bigambo bya uzi ku ngoye ate nga kikolera ku speed kikola baji z'amasomero kuwandikira ku bitambaala enkofiira oyagala kuwandika ku masuka ago kifulumya mbooki ate nga bigambo birabika bulungi balina plotting machine oyagala kuwandikira ku mujozi bakuwandikako ne kufulumako ogwa factory oyagala kukolera mwagala wa birthday surprise ewandika ne moto ku ndabirwamu z'emmotoka ate balina ekyuma kiragi format printer enefulumya ebipande by'obutundubaali mu sayizi zonna oyagala sitampu ezikyuse nakusa omwezi so nga n'ebintu ebirala ebigwa mu printing babikolerako ku vision printers basange Mubende ku Lubanga Road ku nkulungo wennyini oba bakubire ku ssimu 077484295 mwamazi gona agakole wamusonga poli mwonezimbira anje ddoboziro nangeri eyange kalekwe yongeza point kalekwe yongeza point webale nnyo baliri ddala tukomyewo twagala kudduka emisinde egy'ekika ekyawagulu kaka twongeremu nga bwe tumaliriza naye njagala kabanda oye mukasambya nze balongo nze balongo wekasambya agambye nti kabanda oye kakati Chairman Situ Nchinga. Reverend Allen mwami ntabya akutumide agambye kwali akuwuliriza Reverend Allen Kasozi Butologo agambye akuwuliriza kale bane message nyingi nnyo naye ndowooza olwokuba njagala kukola njagala okola 2468 simple njagala sokolinda mukatu njagala ku tumalirize naye olwokubanga njagala ne omubaka wa municipality naye tumuwa mukisa ayogereko abeko ka message kaisao ku kigambo kye Ebola naye nga ekyo nga kiwe nga sinaba kukitukako njagala program ngojeka ba panelist abasatu permanent panelist benjogerako permanent panelist yekayira yekatumba ne Kiddu ba permanent panelist benjogerako kakati ngojeka abasatu kulo mukago olujja tugenda kwata omulamu guno kakati abasigadde PD agenda kutulambika bameka abanajja bani abanajja
abanayongerwa kwaba abasatu bemmenye batuba tetukuyise otuyambe tojja tunagenda maaso kubanga muwulidde message nze nno njitutenga nkulu message ya Patrick Nsambe eyo katulaye tuli mundoza tetuwera ne 10 wano mu studio kale kakati naye kulomukaago olujja ampuliriza omulama gwe nabagambye ekituufu gunnemye nzikirizaawo nalebo Nsamba byayogedde nti gunnemeredde ogwa Ebola guguyinze naye teguguyinze naye guno omulamu abannaye ku lw'omukaaga teekamu amanda mu rediyo olabe magala bwalwanagana ne mutabani we Drake olabe ngati yamugamba ngati namugamba ekyana ekyo nakigamba ki Drake namuga Drake gwerinda kugera bwenfanzi zinekati nugwekati godzako kati Drake atali kukola obubaga mu masomero akunga abaana kimwe temu papa agenda kasinyiseke ndo akola obubaga uyo ku St Charles Drake avude agenze mu masomero gonna agenze akoze obubaga kakati chena nemubende ajisusse agenze ko ne Kampala nemubende ko agenze ku lubiri haya akoledde yobaga ku budesi kati bwe nalaba ngo baga Drake asusiza Samuel mbakozi yajja stop that nonsense Drake te yakoma Drake atandika atweetinga ku Twitter handle era kino mulabula mga Drake please stop kwasa ku kiyuni eyo njiteka ku taka angamba nti nze daddy nzoraba eyo sembabule eyo oyona nabuse kikubo biwero nsobola kuba sembabule munakwe oyo sekikubo gobe wanisa biwero mugamba bannange Drake obaddeki kakati Drake yanyanukudde naganze daddy nange nyine myaka 18 nkuze bane program eja tunyumira ku lw'omukaaga kubanji najyetegekedde nnyo enkozemo Drake wo tomunenya wane Buganda tuyina kabaka eyawangaala ennyo kabaka ono yalina omulangira yali alinze entebe engoma omulangira ono bamuyitanga Tembo omuntu bw'aba yagudde eddaluwa ne Buganda tugamba nti gundi kati ayita Tembo engombe eyo we yava omulangira Tembo we yalaba kitaawo aganya okufa bawalulira kaliba bafulumya bazingiza tata atafa n'agamba nze ndituula ddi ku ngoma yalaba bamuwaludde bamulutu okwota akasana n'ayishayo eri n'amukuba akafuuni ku mutwe bagenda okudda okuyingiza nga nibagamba banange Tembo alabika obwongo bwayononese enjogerewo yava tigundi kati ayita Tembo katunonye ku mbaka Haji Bashir owa Mulenge municipality kulw'omukaaga program eyo ngikomyawo hello yes hello kale katumufune dakika nga 5 then tukomewo ffenna tusiibule kewalese yakakusiiwa ajja kwogera mu kusiibula yes honorable yes Haji yes mukuru Sam olina Sam bala amagala ambassador ono ku Mpewoza Point FM nkuwulira mukama wange ese mubuza kubatuliriza abatuwuliriza bonna mikwano gyange entanyisa okubawulira kaseera kano njagala kubeebaza buli omu kyakoze olwakadde sigenda kulandaga Sam esebo naye njala nnyo okwebaza bapanelisi bonna ne submission zonna ezikoleddwa Mukama ansobozesezza nange gyendi okuwulirako byensobodde okuwulira esebo wadde nga Sam okoze omulimu gw'amaanyi okutukwasa omululu ku kiramwa ekyo kyotakozeeko olwaleero ate tukoledde dda otulira omuntu gaaweewe asiimula ebimwa giriko n'amasavu nga ekiramu ekyo kubanga oba oli awo esebo ekiramu ekyo kyandibadde kikola kinene nnyo okutegeeza n'abantu baffe judgment nga bwekolebwa n'engeri abantu gye balabamu ensonga zonna engeri gye batunuuliramu ensonga era ekiramu ekyo okukoze bubi kubanga kyandibadde kyongera okulaga bannamubende n'abantu bonna nti mu nsi muno mulimu abantu bangi nnyo aboogera nga tebamaze kufumiitiriza ku lw'omukaaga sebo abaganda bagamba nti obwakuno tebukya ku lw'omukaaga omulamwa gwendeeta ogwo
kati ekyo nkivuddeko Sam esebo onzikirize era abantu bonna boogedde naye mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza mpuliddeko nnyo submission ya mwami Kayiira era nambeerera muteesa wange wa lunaku abadde man of the match ambeeredde man of the match bw'anaava omwami Kayiira ojja mugamba essimu yange agiina akubireko tulaba oba akantu kakatereka kakyakola kale ssebo kubanga alwetedde histolooli ow'olulangira ow'olulangira n'agamba nti lokodawuni zaaliwo naye sayansi eyateekebwangamu ng'omuntu yeesibawo yekka so nze ndowooza nti ayina kinene nnyo kyayongedde ku dibeeti y'olwaleero ebadde point nkulu ebadde poyinti nkulu nnyo nnyo saagala kugitwalanga kyakuzannya Saamu njagala okukozesa eddoboozi lyo eddene erya Point FM nzikiriza okusaasira abantu baffe bonna n'embeera gye bayiseemu tekibadde kyangu era Saamu nze mbadde ŋŋamba abantu ewantu wonna nti enkwata gavumenti yaffe gyekuttemu oba Ebola gye yatusangamu tulaze nnyo nti ate mu covid eyaggwa twayigamu kitono nnyo oba obutayiga tetwayigira ddala kubanga twasangiddwa mu nsobi ezimu ddala ng'era tuwammanta buwammaasi nga tulingera bawawamuka mu tulo okuzuukuga nti tukole kino nakiri ate ng'ekintu twakitegera nti tuteeka okukikolako nti gavumenti yazzeemu ensobi ezimu zeyakola ate ne mu Ebola manya mu covid mesebo twala ekyokulabirako ng'ekyeggana abasajja abo baakozesa kye baafuna mu Ebola mu covid ne basitwengiteminga health systems zaabwe to the extent nti ebintu ebyaliwo luli byali tebisobola kuddamu naye olwaleero engeri gye baggalawo era gye baggalawo luli ensobi ezakolebwa mu ntandikwa ez'okukwata abantu obubi obawambako pikipiki era zezakolebwa ate pulezidenti n'akomawo olukombi n'agamba boda muzirekemu era kye bakoze ne kati embeera eyaliwo eyalabika mu nkwata y'abalwadde yaviirangako abalwadde okudduka ne beekweka nga banoonye olwaleero twogera ku bantu bakontakisi abali mu 1,600 mu Mubende district abakyanoonyezebwa ne gye baalaga 1,636 okitegeera naye ki ekiddusa abantu abo wana Saamu kwe kubanga tebeekakasa gye mubatwala n'engeri gye bakwatibwamu nga batuuse mu ddwaliro nebyebawulira n'amaloboozi agava abo abamaze okutuukayo nti enkwata si nti abantu beekengera gavumenti bagyekengera so ng'omuntu yandibadde motivated nga ekimusikiriza ennyo kubanga omuntu bamugamba nti bwolaba obulwadde n'obulwadde obubonero buno na buno weereete mu ddwaliro nga gavumenti honalebo bwe yakikola ku bulwadde bwa HIV ekiseera kyatuuka Mulago ndowooza National Referral Hospital ne batandika ndowooza ne malwaliro gonna amanene agaga ne batandika okugaba nga bagaba amata bagaba soya nga bagaba omuceeri abalwadde ne batandika okwewaayo waliwo omukwano ogw'ekyama okiwulira kakali bw'otunuulira disitulikiti yange bwana Saamu EMubende nga bw'ogiraba tulina amalwaliro ga gavumenti 27 naye amalwaliro 27 olwaleero entambula ey'amangu etambuza abasawo kino kiweddewo tukijje ku ddwaliro lya wano tukireete wano kino kyetaaga kujja kwedikwota ekiyamba awo amangu ziba pikipiki era beetaaga pikipiki 27 bwenjogerera balina piki 8 zokka tukakutaawo eno nga Mubende disitulikiti erina piki 8 ng'ekintu ate nga obulwadde buli mu districts 2 bwokka okimanyi nti ttiimu ya mwami Ntambi buuza district health officer aliwo mwami Sendi bawandiika dde okusaba protective gears lisitula ne bazikola ne baziwa minisita zaatuuka dda naye up to now abantu banafuna bikozesebwa nga gambuutusi nga girawusi nga ki okutabaala amalwaliro gonna agaki ebikozesebwa era abasawo tebannabifuna tebinaba ekyo kyekugamba information nagifunye kyo nga following kola kino kyatuuse naye nkubira nti information gyenyina tebinakola ki tebinatuuka
okuva ku bakugu bwaffe kati obitiisa n'abasawo ne batandika okwebwalabwala balaba bannaabwe bafa ate bo temubawa bimala. Enkya ya leero okuwa amawulire abasawo okuddwaliro ekkulu e Mubende bakedde kwekalakaasa nga n'entabwe evudde kusasulako busente abamu abalala ne batafuna. Bano ne bagamba nti katuteeke ebikozesebwa wansi ekyosi kimale okuyita. N'ekirala Samusi olina okumanya nti musawo nabisubi bw'aba yafa nga banne baali bamumanyi. Oluusi baba beetaaga n'okumanya yafiira mu mbeera ki. Ekyokubiri bwe yamala okufa nteekateeka ki ekoleddwa okuyamba famire ye. Okuyamba famire ye ebyo byonna bikanga era bye twogerako ze ensonga eziruma. Bikanga abantu omululu agamba nti abantu abayamba ojjukira luli gavumenti yavaayo mu bineegamba nti kale abasawo ababadde batuyambawo ku covid mwena muyimiriziddwa mbagirawo mudde ewammwe. Kibadde tugenze tutya nga buli omu yeetunuulira. Haji ensonga gy'oliko nkulu nnyo. Ennaku zino zonna mbadde mbuuza ab'ebyobulamu, mbuuza bannabyabufuzi naye tewali n'omwampa ansa. Mbuuza lwaki omuntu bamutegeera nti alina Ebola ayagala yeekwekadduke nga tamanyi agenda kufiirayo. Kiki ekibaddusa? Ekibaddusa kyekiri kyeggambye nti mu mbeera ng'eno nga waliwo epidemic gavumenti eteekateekawo enteekateeka ng'esikiriza nnyo abalwadde okwereeta bokka nti gavumenti ne bwegamba nti obubonero buli musanvu obw'Ebola buli ne bwalabako munna yeereeta yekka kubanga eri waliyo eggi waliyo otuta omuno gwa bogoya kweguli esebo. Ebyo bwe bibulawo omuntu n'agamba nti ate abantu bali mu kulaajananjala abalwadde nti bannange balina amalowoozi wagawulira agatambula ku mikutu gyonna nga abalwadde bagamba nti enjala egenda otuttira efootipootulo balinange ng'ate abasawo nga bagenda kufiira enjala efootipootu. Abalwadde bagenda kufa enjala ze samundowooza ensonga nkulu nnyo kyekivaako honaleba abantu okutandika okubuusabuusa gavumenti nti ddala ono Ebola ne bateeka amaanyi mu byokwerinda naye ebintu ebiteekeddwa okukola ate ne babitunuulira kizimuzimu. N'ekirala Saamu tugenda kukomawa ogamba mutuzze buzi ne tuggalawo. Wawulidde ne mukulu Kristo yalonse ebintu byayogedde ng'agamba nti ennaku tuzirabye si nnyingi nnyo gavumenti esazeewo mu butongole tegenda gaba mmere. Kubanga ennaku 21 nnaku ntono nnyo. Era onalabuka nkubuuza ekibuuzo kwabadde ntegesa ebibuuzo bibiri byokka. Ekisooka ekiwandiiko kino ekyafulumye ku nsonga z'ababodaboda okukola okutikka ebitereke n'ekigambo ky'emmere lwaki abakulembeze ku mutendero gwa waggulu bakitankana ne wansi bakitankana buli omu akola kike era boda baziganya abapolisi baziganya okutambula naye ng'ekiwandiiko kyalambikiddwa bulungi wane Mubende ne Kasanda ababodaboda basitule ebitereke Kasanda batambula Mubende babaganya. Mbozi Saamu nzikiriza akantu ako nkakubuulire nti ojjukira ku lunaku olw'omukaaga pulezidenti yaggalawo olunaku olw'Essande ne tuyita press conference ng'abakulembeze abava eMubende bamemba ba paalamenti ne tuteekamu ensonga enkulu 3. Ensonga esooka yenkwata embi ennyo ey'okukuba okuvulugunya abantu obawambako pikipiki zaabwe. Ensonga ey'okubiri yali lwakuba nti bodaboda ziteekwa okukola mu bulamu bwaffe okusobola okutambula oba twagala oba tetwagala. Ekyokusatu kwe kuyambako abantu ku kyokulya n'abantu abakosebbwa. Era ne bakkaanya nti ekiwandiiko kigenze ewa pulezidenti. Twavaawo bamaze okuwandika covering letter ku kiwandiiko kyaffe kigende ewa pulezidenti. Olunaku olwaluli ejjukira tuba tuli awo nga omukulu kulisi bali omunsi avuddeyo ng'agamba nti kabineti basazeewo nti ekirwadde gavumenti ebadde ekikutte bulungi ddala enaatera okifufugaza era tewali ssente tetugenda gaba mmere. Tewali mmere. Teekeza procurement na kino gaba emmere tekigenda kusoboka. Ne twesitula ne tuddayo ewa prime minister. Ne tuwandiika ebbaluwa ey'okubiri. Ebbaluwa ng'erimu ensonga 2 nti ekintu eky'okugamba nti bagenda kuwa bantu mmere ekyo kibi saaga kwennyini n'okubalaata n'obutafumitiriza omuyala kyayitamu nga gw'oli mukufu. Okiwulira ssebo? Ekiwandiiko ekyo ne kiddayo
Prime Minister n'ategeeza President nti ninawo ku mmere etandikibwako yawandiikira ddala n'agamba nti ninawo ttani omutwalo gumu ogw'emmere n'ebijanjaalo tekigenda kwetaagisa kuddamu kuyita mu procedures ne processes. Mu sitoowa ayinamuko ku mmere. Ninawo ku mmere gye ngenda okuwa EMubende ne Kasanda. President n'akkiriza emmere ekole ki? Egabibwe. Emmere egabibwe bwebanga weeri. Okwo kwe kwavudde ebbaluwa gye walabye n'ekiwandiiko ekyo ekitaawuluzogama ti embeera ekakkanyizibwemu. Naye okimala okufuluma omanya ebintu bifuluma ku mukutu naye abapoliisi n'abakuumaddembe bo bamanyi bagamba eyatulagira tukole kino yatulagira tukiveeko. Uganda bwekyo bweri. Anti bo bawuliriza kamanda ni chifu. Era olwaleero ku makya nga sinagenda mu pulogulaamu wembadde tugenda ne Prime Minister tunaye tunaakomawo okubeera nga kino kyafulumya ate bano nga tebannategeera eno kiraga disorganization mu gavumenti mufulumya kyaki ne mutakiweererezaawo direct kubanga babasirikale nga bagamba abapoliisi byaffe tetunnabimanya oba gavumenti eringa Liverpool etagala wetumalira essaamu Bayinza yategeezeza nti IGP bamaze omutegeeza ategeeza abasajja be wansi abantu babaleke batwale ebitereke. Wogendedde mu pulogulaamu DPC abadde amaze okupostinga ow'EMubende ng'ategeeza abantu ensonga eyo nti naye instructions amaze okuzifuna. Ababodaboda batikke ebitereke. Gabagitaamu mu mbeera eno onzikiriza tukanye tiwaliwo ebintu ebitwetaagisa okukola obukulembeze okukola ng'abakulembeze waliwo ebintu ebitwetaagisa n'okubeera obumu. Kakati ngenze ku kibuuzo ekyokubiri kubanga olinga tunuulidde olupapula lwange wano. Nze siryeyoza ate ndi mbiwandiise ne Matumbo wano ebibuuzo yabadde ampa ne frame yabyo. Obukuubagano Matumbo mulungi mu bibuuzo bye mulungi. Omusajja akola programu eddoboozi lyo yagivunaanyizibwako basigambye nti no bisobola gambye mulungi mulungi nnyo. Obukuubagano wakati w'abakulembeze b'EMubende naddala ku nsonga y'Ebola muli ku mulamwa gwakulwanyisa Ebola oba mulina ebigendererwa ebirala? Ekibuuzo kati otandikire ku kiri ky'obaddeko. Njagala kulowooza mukama wange n'abantu mwenna abatuwuliriza. Waliwo abazungu kye bayita unit of purpose. Unit of purpose kitegeeza nti abantu ne bamba mwawukana mu ndowooza musobola okwegatta olw'obukulu lw'ensonga ebawo mu kaseera ako. Nti olwaleero Kayiiro wa Nuupu n'omuntu omulala yenna azzaawo nga tawagira ojja musanga ng'ayogera kimu ne Bukulu Ntambi ng'agamba bannange abantu baffe tubaagala muli bala